Nze Kaboyo era simanyi nebuuza mukwatagana mutya ne Kaboyo. Anti kabaka yenyini mwenye Tamale Godfrey nanyini sinema. Entalo maka era nga kano kadirectingidwa abakugo Kamala bibite bali mama nyabo oyina mukwanogo kano tokasubwa wansonga kayigiriza ekoyo kaja kulumya omutwe kabulirira omusajja dai wade ni chako lero kate kiri munju atera nga kasufo Kamala boyito kasubwa atambula agende omwana asigale mukwano kigotekedde okwesiga kamye bino byonna ogenda bisisinkana muno okumi ojja kakozesoba mu transport obadde omanyi biki ebituuka ku bakyala betulekeeka biki bye bakola sisinkana bino byonna mu kasinema emize egibeera mu maka bino byonna si obisisinkane mu sinema gye tukuleetedde era nga yeno sinema empya kuva mu Times Media Uganda. Osunga nnyo musajja gwe. Kakati nno kankuteereko omwalo olebola bayesulubamu bino byonna tobisuba ewaabwe ewaka bamutegekera omusajja ow'okubeera naye biki ebitabangula amaka. Tosubwa Amaka ga Kaboyo wano ku Hgtv okuva ku Lwokusatu paka ku Lwokutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro era nga kaba kagenda kuddibwamu ku makya ku ssaawa 4.